Omukyalo ono omuzito tumusanze ku ddwaliro lya Rwamata Health Center 3 erisangibwa Rwamata mu Kiboga ng'alumwa. Wabula oluvannyuma kizuuliddwa nti yeetaaga kulongoosebwa kyokka ebyembi ng'eddwaliro terina ambulensi kumwongerayo mu ddwaliro lisingako. Aweereddwa omukisa nti ababaka abatuula akakiiko k'ebyobulamu mu Parliament babadde batuuse ku ddwaliro lino era omubaka omukyalo owa disitulikiti y'Ekiboga Christine Kaya Nakimwero yamutaasizza n'amuteeka mu mmotoka ye ne bamutwala mu ddwaliro erisingako ebukomero. Ambulance abasawo bayita mpite gyezze tulina Ekiboga ku district ate olumu ziba zaatutta abalwadde outside Kiboga naddala mu rifaro yaffe ye Hoima. So kati awo waliwo obuzibu nene neŋŋamba kakati kanneefiirize twenyige wano tusobole okugenda tumuyitaase tumuleke ku ddwaliro yasobola okulongoosebwamu oba okuzaala obulungi Mukama bw'aba amusaasidde. Wano we tutegeredde nti abasawo mu ddwaliro lino tebamala so nga ne kaabuyonjo tebalina. Ababaka era batuuseeko ne ku ssomero ly'Kiboga Das Primary. Eno kibaweddeko bwe basanze ng'abayizi tebalina kaabuyonjo zimala. Ez'abawala sanza 5 abola abali mu 6 tezibamala. Abalenzi abali mu 6 sanza 5 tezibamala. So bano bagende beyambe unaku muli kumbe kuti basibaleka bajonoonye. Ate zijjudde n'olwekyo tusaba gavumenti okubeera ng'etukwasizaako okulaba nga tufuna toyekisi zimala okutongera ku bungi bwa tankisi zetulina zikuŋŋaanya amazzi. Akulira essomero lino abaloopedde nga batalina bizimbe okusinziira ku muwendo gw'abayizi kaabuyonjo wamu n'amazzi amayonjo. Ate toyi bbiri zimaze emyaka egigenda mu 16. So twetaagayo toyi endala ebibiina abaana bangi kuba buli kibiina kyandibaddemu abaana 5 n'ekibiina kirimu abaana 15. We are lacking furniture. So if the government can come in and assist. Yongera okutulongooseza amazzi n'amazzi ge tulina gwe tugamba amatono ge tulina nago gali hard. Bwe twogedde n'amyuka omubaka wa pulezidenti mu Kiboga atugambye nti obuzibu buva ku nsimbi ezitamala ze bafuna nga disitulikiti. Obutono bw'ensimbi ezijja wansi tebutusobozesa kukola newankubadde ng'omutima gwagala. Nakimwero wano wasabidde n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bunyisa amazzi amayonjo mu ggwanga ki National Water and Sewage Corporation bulijjo okusookanga okwetegereza nga tebannateeka amazzi mu kitundu. Feasibility studies muzikolenga bulungi kati mulaba bwe mwatuwa amazzi Ekiboga gaafuuka gaamunyi. Abantu baagala gozesa teganywebwa tegakola ki gatalaza mangu ebintu. Akakiiko ka Parliament akavunaanyizibwa ku mazzi obuyonjo n'ebyobulamu aba WASH balonze disitulikiti y'Ekiboga okulambula bwe bayimiridde mu mbeera eno.